okufulumya okuva okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi milioni 5.8 222 ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 223 okufulumya emmwanyi kubadde kwongera okutumbuka. Twebaza bonna abapromotiza emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwako guno gwe tulimu gwennyini financial year yenyini tufulumiza obusawo bw'emmwanyi bupaaga milioni 6 n'obutundutundu 13. So wabadde okutumbuka mu kufulumya emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza. Oba osindise ku biwandiiko ku biwandiiko ebya Uganda Coffee Development Authority ojja kulaba nti omwaka guli twatunda emmwanyi za $8.8 nate financial year eno tutunze emmwanyi za $1 mu milioni 14 mu milioni 14. So olabawo enkulaakulana. Kati enkulaakulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omukitimbe gwa ssente guno gwe twogerako Museveni agwagala nga tegugenda mu mmwe bannayuganda nga guli mu bantu be. Ekyo kyayagala era mwe munakikiriza bwe kigenda okubeera. Eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu nga wava ssente nnyingi naga wano wabawo $1 namba n'omusomi. Kakati eyo sekita mugimbe ndikwasa abantu bange tebabalimba n'omulundi n'ogumu. Emmwanyi kibadde kya bugagga eri bannayuganda historically wadde twasebengerera naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi. Naye yetayagala kibeere nti ffe bannayuganda ffenna ffe b'omusanvu ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omu nju bakwasizza emmwanyi zaffe be bannamba 7 n'obugagga obwo bugenda eri bo. So kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni. Ono bampabudde wano ti miliyoni 10 how many families enju miliyoni 12 omanye amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mmwanyi be bayimiriddewo ku mmwanyi be basabayidinga ku mmwanyi be basomeseza abaana ku mmwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu bameka ekitono. Kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu. Obwo obugagga bonna baagala kwefunza. Mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu family ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo. So that is the reality. Era njagala obasaba namwe mukinnyonnyola abantu abalala baki understanding bajja kuleeta obubadi bungi. Kati bagambye twataddewo coffee plant eri ntungamu. Yes, kirungi ze ntungamu bakodomi bange, naye tubeere bamazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna. Omwamba otya nti emmwanyi ezivudde Mbale ezivudde wano Buganda ezivudde Soroti ezivudde wa zonna zinakola ki? Kiba kyabwenkanya abaffe entungamu ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga limu. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya. Nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde. Mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka? Lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti etteeka baalireese kubonereza Abaganda. Kubanga mwe musinga okulima emmwanyi n'abeeyo ebukisu. Ate nkyogeddeko wano mu Luzungu naye mbadde serious nti wano mu Buganda waliwo ebintu byawo. Naye ate mu mmanda gye bayitaani esobola okukola ki? Mugende muginoonyerezeeko asimiteemu. Emanda mwanatu esobola okutemba wonna wooli nga wakoze ekikolobero oba wabbye baase muntu obeeraawo ogenda okulaba ebigambo bikusamu otuse nga weeyanise ng'ekwanise. Mu Lungereza bakiyita Friedrich slip of tongue. Neffe wano Buganda bagiyita mando. Obyogera totegedde.
kati yagenze n'etemba Anita Mongo n'abyogera byonna byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Mongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni, naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Mongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga eyo enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo, mwabalabyeko, mwabawulizaako. Kibeewuunyisa. So ekyo kiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba etteeka bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogerera ensonga eyo. Bwe baba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikkirirena nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu. Ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye jja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira Anita Mongo. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe, okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe, ate omuntu agezaako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo. Tekyemunyisa yakadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe bati wassebo ne bannyabo teboogera just tebiba birowoozo byabwe nti nze ndowooza bwe nti ebirowoozo byange byawukana ku bibyo. No, teba nsobi. Eno projekiti yonna ey'okuconfavorishinga, ey'okunafuya n'okwagwaza n'okufufugaza abantu. Era eyo projekiti ebaako abantu bangi, wabawo abagikulira, waliwo abaplayinga paati ng'ey'Anita Mongo, waliwo abaplayinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu, waliwo n'abaplayinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo ebikolobero nga babifuula ebirungi. Ate abaplayinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye omutuufu ye mukyamu. Baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo ye mulabewo. Abantu abo mubeegendereza nga tebabeera innocent, babeera part of that plan. So bwembanga mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive. Viira ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zammwe munaaba musigaza ki? Mujja kuba temulina kyemusigaza. Mbeebaza okumpuliriza. Njagala okubakoowoola mwenna naddala bali around Western Uganda, tulumbe ekisolo tukampeiningire sisita waffe Tana, tugire obuwanguzi, naye si buwanguzi bwokka, tumakinge sure message yaffe eya change, eya freedom n'ey'abaana Uganda okolera wamu ekuuka bulungi. Munzikirize malize nga njogera ku bintu bibiri ebirala. Eky'Abaganda abali mu kkomera abaasibwa nga tebalina musango, obujulizi ne bubula, ne babula omusango gwe babasalira, naye ne basindika Balamu ne banna abalala ne babagamba bw'omuba temukkiriza musango bagenda basiba wadde temugwina. Olw'okwagala okuva mu kkomera bakkiriza omusango, naye nga boogera naffe nga bakimanyi naffe tukimanyi tebalina musango. Nga bwe nabasaba tuyimirire nabo. Saawa zino toyinza banenya nnyo kubanga bali mu mikono gya mulabe waabwe, naye ate mu kiseera kye kimutuusaamu nnyo ekitiibwa abakomrade abalemeddeko, bakomrades nga Machete, nga Kalanzi n'abalala, kubanga si kyabuzira okukkiriza omusango gw'otazizza. Nakyogerako musikirize neera mutakikemu kyogereko nti kibi nnyo kye bakola abaana b'abandi okumufuusinga okukkiriza omusango gw'obutuju, omuteekeko maaka nti ono terrorist, naye ng'omusango ogwo taguzzanga. Naye tumanyi nti nga tumaze okugweba Museveni tujja kuddayo mu kooti ebyo ebisango byonna tubisazeemu kubanga bya kisiru. Ekyennaku nti gavumenti ya Museveni terina limiti mu buswavu bweyinza kutuukako. Bagenze abo abantu oluvannyuma lw'okubakkiriza emisango gye bataakola ne babasalira n'obasalira, ate Balamu n'abagamba kati oluvaayo tubatuusiza Kyankwazi.
mugende babayigiriza okuwagira Museveni. Of course abasinga babiganye, nayogeddeko ne Mwanyi naffe Olivia Lutaya n'ategeeza nti wadde bamukiriza byatakkiriza naye ate bamusalidde omusango. Bakusalira omusango gavumenti bati kikuyinako obuvunanyizibwa. Kati asaavinga kibonerezo kye era bw'avaayo ayagala kudda waka kusingana famire ye. Naye ekyo kisobola okubeerawo only singa muvaayo nammwe ne muyimirira naye. Njagala okibasaba mwennaye ku social media abali mu Uganda n'abali eyo mubayambeko bannaffe abasobola okutuukira ebitongole ebirwanyizi by'eddembe byonna byonna. That is extra torture. Mu bigambo bye Olivia yangambye teyeetaaga rehab. Bwe ba rehab ekomera bamusibye ate nga talina musango gwe yakola. So bamuleke ekiseera kye kyebamusibye ekinaggwayo bamwesonyiye baleme mulemerako ate mutwala byatakkiririzaamu. Nyongera n'obajjukiza abaganda bange nti bannaffe abawambibwa tebalabikanga. Lunaku lwajjo abalongo muganda waffe John Bosco Kibalama be yaleka nga ba myaka 2 n'ekitundu baweze emyaka 8. Era mu ddiini yaffe y'Obukatuliki baadde bafuna konfirmansiyo n'abadde yeegayaza n'enyimirirawo nga kitaabwe okukiikirira taata waabwe John Bosco Kibalama. Tukyayongera okubanja abantu baffe, si John Bosco Kibalama yekka, naye mulimu Damulira John, mulimu Wangolo Shafik, mulimu Lukwago Martin, mulimu Semuddu Michael, mulimu Musimbowa, mulimu Narumo Vincent, mulimu Zimula Dennis, mulimu Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi Moses, Sempijja Jude, Mugumya Arafat, Kityo Peter, Muwemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma ne Kisembo Godfrey. Abono bokka betuyinako amannya naye bangi nnyo ababuzibwawo betwongera okunoonyerezaako abamu famire zaabwe zitya okuvaayo kuba bazimanyi nti batiisibwa bayinza n'okubatuusako obulabe, naye tetugenda kulekeraawo okubanja baganda baffe abo paka nga tubafunye. Tusabe Katonda babeere nga bakyali balamu, naye naye bwe tebakyali balamu babatuwe tubaziike mu kitiibwa tumanye twabwe mubabatemula. Naye njagala okujjukiza Museveni n'abo abasajja bakozesa Baddamulira n'abalala nti olunaku lumu mujja kusasulira ebikolobero bye mukoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo mwebabiri. PHIQ Media.